Atenderezwa agulumizibwe ekitaffe Tonda ne mama Namugereka abango bwangwa mu bwangire bwabo ndi ekitangala nsindikira ekitangala ndi kwagala nsindikira okwagala ndi bumu kusindikira obumu ndi ddembe nsindikira eddembe mbogo mbogo kyewagula erizaala enkambwe waka sigwa kuzikira balamusizaako bakika namwena abampuliriza mu biti byammwe eb'enjawulo twebaza ekitaffe Tonda ne mama Namugereka wepo ne bajjajjaffe mu biti byabwe eb'enjawulo kulwakadde kano ke tulimu kurakadde kano ketulimu akokukyusibwako ensi yaffe ey'omunda wepooni ewaweeru Katonda atudde munda mu nzala musa Katonda atudde munda mu ggwe nga Katonda yeetengeredde oli wa ddembe okubuuza omutima gwo wekutakkaanya na bigambo by'ogenda okubeera ng'owuliriza so bisuule mu gguluka weeyongeyo n'obulamu bwo bikozese okubeera ng'ozuukusa amazima agakutuddemu nga tunaba kubeera nga tutandika ebbaluwa eyakadde kano okuva eri maama waffe omutukuvu maama waffe Namugereka abamu gwe bayita Mother She China side ye China nsaba tukole ekikoowe ekyabulamu ng'oyingiza ekitangaala ekyeru mu kamwa ate nga ofulumya obutamanya era mu kamwa yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya yingiza ekitangaala ekyeru fulumya obutamanya kwata ku mutima gwo owulirize enkuba y'omutima gwo omutima gwo ye yeekaalu y'omwoyo omutukuvu era essabo lyetukuvu omwagala mwotudde omwagala tewajja wano kubeera ng'okolerera ggulu nedda ekikula kye ekyaddala kitudde mu ggulu ekyakuleeta wano kwe kusobola okubeera nga ozukka amazima ge era amazima gakufuula ow'eddembe otegere nti eggwe omwana owa Katonda omulamu eyawangibwa mu butukuvu era nga yeggwe ekkubo yeggwe mazima era nga yeggwe bulamu zuula obwa Katonda bwo obeere wamu n'obutukuvu obukutuddemu weewaawo abaagalwa tulina okubeera ng'abeegendereza ku bigambo bye tuyogera eri ffe ffennyini n'eri abalala kubanga amayengo kati agaliwo gawanga mu bwangu jjukira ebigambo byo bitonzi so weegendereze byonna ne wekubeera kaama k'oyogera mundaayo teweeyogerako bibi kubanga buli weeyogerako ebyo bye weeyogerako bikwata era bigenda n'eri abalala mu ngeri eno tulina okubeera abeegendereza eri ebirowoozo byaffe ebigambo byaffe weppo n'ebikolwa byaffe ebyo eri ffe ffennyini n'eri ensi yonna kubanga bye biwanga ensi yaffe gye tutambuliramu ensonga kibeera kirungi nnyo ofuneyo akadde osirikeko funa akadde tandika okubeera nga oteeka kye tuyita in the now moment eno bagitraininga batya oddira omukono n'ogukuba ekibatu kyo n'okikuba ku kisambi kyo n'otayiminga eddakika nga 10 buli lunaku ng'oteeka focus ku kifo ekyo ky'okubako ekibatu kyekikuyamba okusobola okubeera nga odda mu now moment oba n'oddira olulimi n'olukoona ku linnyo limu kyonna ekikwanguyira kubanga waliwo abantu abamu abagamba nti tebakisobola eky'olulimi then ng'okozesa ekyekibatu okukoona awantu wamu oba okutambula oba ekintu kyonna ekikuteeka mu focus emu n'obeera nga oggalawo ebirowoozo byo n'osobola okubeera nga odda mu kadde akaakakati focus yo gy'oteeka gy'ensi gy'otonda tekyanguwa mu bwangu naye oyina kulemerako tewaliwo kyamangu naffe bye tutuuseeko tolowooza nti tubifunye mangu nedda oyina kulemerako nakuddiŋŋana addiŋŋana amawolu yagajjamu ki omukkuto aterekerawo okubeera nga olowooza nti ebintu bizibu abalala bye babeera nga babikola nga muli emmere y'emu era nga mwawangibwa n'ebigere bye bimu n'amannyo ge gamu n'omutwe gwe gumu na buli kimu nga mufaanagana bw'ogamba otya nti tusobola lemerako ddiŋŋana ojja kumalako era ojja kuyiga weewaawo ebbaluwa egenda bweti tubalamusizaako mwenna abasoma era abawuliriza ebbaluwa yaffe abaagalwa nzija eri mmwe ku lw'okukoolebwa kwammwe abaagalwa nzija musobole okubeera nga mumanya nti ndi mu ntegeera yammwe mukadde kano
abaagalwa buli kiseera mbeeramu era ne kaakati kati keekadde musobole okubeera nga mujjukira nti ndi maama wammwe omutukuvu Namugereka. Mukitegeera baagalwa? Waliwo bangi abagamba maama Namugereka otudde mu nda yaffe, naye lwaki obutukuvu buno obw'ekikazi obutukuvu tebusobola kubeera nga bwesigibwa nga maama? Era ne mugamba nti gano amayengo agawangibwa mu lulubaale, okwagala okwa olulubaale oba gye muyita universe, ekitangaala eky'olulubaale. Naye ekitangaala kino kyawangibwa mu maanyi ago ag'ensibuko ey'obutonzi bwonna obwawangibwa mu bulabika, era obwo obulabika gye mufuna obubaka buno ne musobola okubeera nga mubuwuliriza eri ensi yammwe gye mulimu. Abaagalwa, ekibuuzo kino kizze kitambulira mu mitima gyammwe, era nga mwe muli amawulire agagwirawo ago ge mufuna ne gabaleetera embeera ey'obunyiikaavu n'ennaku. Abaagalwa, mumanye nti omutima ogumenyese oba ogumenyese breaking heart guwulirizibwa olulubaale era nga gukoowoola obuyambi obw'ekisa okuviira ddala mu luzzi olw'ekitangaala, era nga muno balabikanga abasirikale ab'ekisa, abasirikale ab'okwagala, nga mwe muli jjajjammwe Namuzindo oba gwe muyita Archangel Michael mu Lunyanyimbe, okusobola okubeera nga ajja era nga mmwe abalowoozaako oba abayita abalwanyi be, abalwanyi ab'ekitangaala, abalwanyi era abazira ab'eddembe. Naye abazira bano ab'ekisa tebakoma kubeera nga bagattaganya ebyo ebibeera bimenyese mu mutima okubeera nga biddizibwawo, naye bakola kyonna ekisoboka okulaba nga batambulira bumu wamu n'emitima egimenyese. Abaagalwa, waliwo bantu bangi mukadde kano ku Ssengendo Nattimba, abaana bange abaagalwa, y'ensonga lwaki munkoowadde, era munkoowadde nsobole okubeera nga nyimirira mu masekkati g'emitima gyammwe egimenyese. Musobola okuwuliriza obulumi, musobola okuwuliriza okuyagayaga, musobola okuwuliriza empulizo ezibaleetera okubeera nga temulina ssuubi, naye amaanyi gaweebwa eri abo bonna abagattaganya ebitundutundu byabwe ne bisobola okubeera nga bigattaganya mu buliwo ne bijja mu bujjuvu mu nsi yammwe ey'ebirabika. Abaagalwa, ekyama eky'omutima ogumenyese kwe kubeera nga kiddizibwa mu buggya ne kisobola okubeera nga kifuna amaanyi. Abaagalwa, nga we muzze mugambibwa oba we muzze mutambula nga mugamba nti ekintu kyonna ekimenyese era nga kirungi ne kiddizibwawo mu buwangwa obumu obw'Abaganda bamwe, katugamba aba Japan, bafuna engattaganya oba guru ne babeera nga bagattaganya ensuwa ebeera emenyese nesobola okubeera nga eddizibwawo era bagitwala nga ya muwendo. Ekitegeera abaagalwa, weebuuza ekibuuzo kino wammanga, twabatonda n'ekiruubirirwa eky'okubeera n'emitima egimenyese? Abaagalwa, tekyali mu nteekateeka abaana bange, tekyali mu nteekateeka ey'obwasooka, naye ebintu ebyakyuka mwakikola mmwe n'abalala bonna mu myalire egya waggulu. Mwagamba leka tugende tusobole okubeera nga tukkiriza emitima gyaffe okumenyeka,
sobosoza okusobola okubeera nga tuyamba okuzzaawo obumu obw'abaana ab'awamu abalinganga ebitundutundu ebyamenyeka ebikola abaana b'abantu basobole okubeera nga baddizibwawo mu bumu eri ezonna enjatika ez'abajjamu. Abaagalwa, nga y'oyo ye ffeeza era zaabu atudde mu kitangaala, nga ge mayengo gange agankola era nga ge mayengo gammwe. Mumanye nti mwajja musobole okubeera nga mukola kino era nga mukola bingi nnyo, naye buli we mubeera n'emitima egimenyese, buli we mudda mu bumu emitima gino giwonyezebwa. Abaagalwa, ku lw'ebiro bino bye mulimu, mukkirize embeera yonna ey'okuyagayaga amaziga, era mumanye nti amaziga ago gonna agali okubeera nga gakaabibwa bangi gali kutereezebwa era gali kunaazibwa, era emitima ga buli kintu kyonna giri kuddizibwa bujja, era nga mu kwagala omwo mwe muli engattaganyo. Mbaleka n'okwagala okwo era nga mbaleka n'essuubi eryo, mbaleka n'ekitangaala kino eky'amayengo aga zaabu ag'engattaganyo. Abaagalwa, mbaagaliza olugendo olulungi era nga sibavangangako, buli kiseera tuli wamu nammwe. Njayaana okubeera nga mumanya era nga ly'ekkubo mwe tutambuliramu. Atenderezebwa agulumizibwe Okitaffe Tonda ne Maama Namugereka abawanga obuwangwa mu buwangire bwabo. Katonda atudde munda mu nze, alamusa Katonda atudde munda mu gwe.